okuloza nti awo ekitibwa ali awo bwabaawo ekibaluseewo nga bakola ki nga batuma oyo oba ffe tulina gye tumanyi nti kino jjo kyankizo obuvunaanyizibwa buli mu ofiisi w'ekitibwa sebo naye wabeerawo ekibaluseewo nga kyetaagira okukwatibwako amalwo minisita bannange bonna bakwata balina okukola oba balina beetaaga okuyambibwako mu ngeri emu endala minisitule yange kyekizibaawo gyesibizi eyo naye obwakabaka bwa Buganda nga bulimu bwamanyi bwesigamye ku nsonga ssemasonga ettaano ensonga ssemasonga ettaano ezo tujja namutayiika atutegeeza ebintu byonna okukola ensonga ssemasonga ettaano minisitule yange esinziira ku nsonga esooka y'okukuuma Ssaabasajja Kabaka n'amawanga y'abajjajjaabe ensonga ssemasonga ey'okubiri olengabana y'obuyinza ya federo y'obwenkanya n'amateeka ate ne mu nsonga ssemasonga ey'okutaano nsinga okujja ebintu katalaze nnyo okukolako emirimu gyange namutayiika ono era gyetoolera nnyo ku nsonga ezisa naye nga bwogambye wabeerawo ensonga endala evuddewo Katikkiro wa Ssaabasajja Kabaka balaba nti waliwo ekyetaagisa okuyambibwako wa minisitule emu yeetaaga okwongerwako amaanyi tugattako ekyali badde nga ogw'enkizo ogwokuna tulina olupimo yardstick kwe tuyinza okusinziira ne tupima ebituukiddwako mu ofiisi bukyanga ogigendamu yesebo olupimo olwo era luli mu namutayiika w'obwakabaka bwa Buganda tulina naddala mu nsonga ez'okukuuma Namulondo emirimu egituweereddwa egimpeereddwa gikwata ku nsonga z'okuddaabiriza n'okuzimba embiri kyo nja kukyogerako nga tulukira mu maaso eyo naye ekintu ekimu kyoyinza okugamba nti waliwo projects ezikoleddwako ezirabibwako nga zipimibwa zimba zebadde ezidukanya oba zitambuza waliwo ensonga ezikwatagana n'enkola ya federo ebintu byetugezezaako okulaba nti tutereeza twateekawo manifesto twagiwandiika ebiwandiiko bituusibwa mu nkiiko biyisibwa era n'enkola etandise okukolebwa nga tugiteesezaako mu nsonga z'ettaka nasabibwa okuwandiika okuyamba olukiiko abataka n'abalala okutegeera ensonga z'ettaka tuyimiridde ku nsonga ezo ekiwandiiko ekyo twakikola n'aba Buganda Land Board era nakyo kyayanjibwa mu lukiiko waliwo n'ebirala biyinza okugamba nti tukoze projects ez'enjawulo nti amazaalibwa g'omwaka guno ogw'omwaka guli n'omwaka emyaka 3 ezimbadde ntegeka amazaalibwa agamu gaataataaganyizibwamu COVID naye nga waliwo mubiyinza okugamba nti emirimu gyaffe ebituuseeko ebirala bibeera nga bonogamba nti tumiddwa okwanaganya abantu abamu oba abalala n'Obwakabaka tumiddwa okuwuliriza abantu abamu abayinza okuba nga balina ebintu ebyenjawulo bye balina okutegeeza Katikkiro oba Ssaabasajja Kabaka kubanga okubatwalira obubaka obubbi obwa Katikkiro oba Ssaabasajja Kabaka emirimu gibeera mingi gisinga tegyogerwako nnyo olujjudde naye gibeerawo era embeera etebenkera nemulaba nga tutambula bulungi nga waliwo obumu emirundi mingi tubeera tugitaddemu okuyamba etuukirire tutuuseewa ku ebyo ebitusuubirwamu mu ofiisi kansooke njogere ku nkola ya federo n'ebintu ebitusuubirwamu n'ebyetweyama okukola kinajjukirwa nti Nazzikuno Obwakabaka bwali bwaggyibwawo
kuzza obwakabaka twalina ebintu bitubanja twayita ebyaffe muli kuzza ebintu ettaka n'ebizimbe emiwano tutudde bulambe nomusengere biri wali Emmengo n'ettaka eddala ebyenjawulo by'obwakabaka mwalimu ebintu ebibanjibwa nga byali bya migabo mu makampuni n'ebigalo n'ekikulu ekyo naye waliwo n'ensonga eya federo yayogerwangako nnyo tujagalera tukizanja naye mu myaka gye tumaze nga Ssaabasajja Kabaka atudde ku Namulondo ezigwako kuva mu 1993 okutuuka mu 2013 twali ku nsonga ezimu oba endala tufunye kinaita progress naye ku nsonga ya federo tutambuddeko kyoyinza ogamba nti katono waliwo charter Abaganda tebalaba nti no tetugeera kyebaagala onabeerawo region tier Abaganda era tebalaba nga tetugeera bulungi nakyebaagala oba kyebanoonya kakati awo mu mbeera eyo netutandika okubeerawo okwebuuza nti ennoonya gye tunoonyamu federo yeeyo yentuufu mu ngeri gye tugibanjamu yengeri gye twala tugwanidde okugibanjamu nakwasibwa omulimu gw'okwetegereza ensonga eno n'okwongera okuginoonyerezaako tutegeerere ddala kiki ekiganye bwe nasenga okujja ku puroguramu eno nayogera ku kiwandiiko kinamanyisa nga twanjudde mu lukiiko omwaka oguwedde ng'ensonga zetwasanga enkulu mu kyasa kino yali nti federo kyetunoonya engeri gyetugyogerako engeri gyetugitunda mu bantu eyinza okuba nga yali edibye kyetugwanidde okukola kuddamu okutunuulira abantu baffe okumanya endowooza zaabwe okutegeera ebyetaago byabwe okutegeera engeri gye bafunamu amawulire okutegeera ebiruubirirwa byabwe mu njawulo zaabwe zonna mu ngeri zaabwe zonna ze balimu mu njawulo abantu mu nfuna banjawulo gyetubeera tuli banjawulo emyaka gyaffe gibeera gyanjawulo so mu biti byabwe ebyenjawulo buli muntu mu kikula kyaffe buli muntu ayagala federo ajagala atya agitegeera tusimbewo akati tufuna obubaka buno tukomewo endowooza y'abantu oba okuzuula endowooza y'abantu ku federo eyayaanirwa nabo ki kye balowooza biki bye mwazuula era bye mwazuula bitutwala ku ki twazuula nti ekisooka nga tukozesa abakugu mu kunoonyereza endowooza z'abantu twakizuula ekisooka nti federo wano mu Uganda naye ne mu bitundu ebirala ebya Uganda byonna eyagalwa twakizuulwa mu bantu bonna engeri zonna ez'enjawulo mu njawulo zaabwe ekiryawo enjawulo federo abantu abasinga obungi bajagala twakizuula nti federo abantu abasinga obungi ddala abavubuka balowooza nti baagala okwongera ogitegeera tebakitegeera bulungi tuba tubongera obwogezi nti federo era emirundi mingi twakisanga kirowoozebwa nti federo ekwata ku Buganda yokka naye ate nga ebitundu ebirina okukwatagana okusobola okugabana obuyinza mu nkola ya federo biba bisukka mu Buganda yokka tusobola kufederetinga wekka olina okuba ne bookolagana obeera n'abalala bemugamba tugabane obuyinza bakola ba housing estate temusobola kugamba nti netwagala okukola enkola mu housing estate buli omu akwatagana newabeerawo ebyo tukolera wamu naye nga nnyumba emu yokka yegenda okuwaayo obuyinza bwayo olwekyo netukizuula nti engeri gye tulina okwogeramu n'okutundamu ekiruubirirwa kyaffe kino ekikulu nnyo tulina ogikyusaamuko kubanga bwe twogera obwogezi ne tukyogera tuba twongera kuttaanya kiri ekintu ekyo ky'abantu bakadde oba bantu bakulu ekintu ekyo kikwata ku Buganda ekintu ekyo kyagala kuzza Buganda mu mirembe gy'enkaaga
mulimu n'abaagala okitegera nti ekintu ekyo kitegeeza kukola abantu batali baganda bwe tukyusaamuko mu nkola ekiwandiiko kino kitwawandiika tugamba nti engeri gye tugenda okunoonya mu Federo egenda kwesigama nnyo ebikolwa byaffe tugenda kuba twogera ku Federo tugenda kwesigamya nnyo okunoonya kwa Federo ku bikolwa byaffe tubeere ekyokulabirako omukozi kabeere Mujinga kabeere omuntu akola ayera mu Masengere mu Buganda Land Board kabeere omukozi w'omuguze akimanye nti nno ye musaale mu kwagaza abantu enkola ya Federo era buli mulimu gwa Buganda ogukolebwa obwakabaka bwa Buganda bubeere nti mulimu gwawuka bulabikira ddala nti buli mwawufu omuyonjo omutuukirivu bulina gutuukiridde ku mulembe gulaga obuyiiya gwolesa obwerufu bwe tuba nti tusobola okukola ebintu ebyo tuba tusobola okutumbula obwagazi bwa Federo mu bantu ate ekintu kye tutandise kati okupima nakyo nti bwe tuba tutunuulira ebiwandiikibwa mu mawulire amaloboozi agajja kuno ku zi rediyo abantu bebateeka ku mitimbagano emikutu egy'enjawulo bagamba batya ku nsonga ya Federo bagamba batya ku bwakabaka bwa Buganda tukisanze era nti kyenkana abantu abasinga obungi baagala Federo ate batandise okugitegeera mu ngeri ebakwatako n'enjawulo zaabwe nga balaba nti kintu ekiyinza okubayamba gye tulaga tujja mu mbeera gye tulimu gye tulaga okusinga ogamba nti no Federo kintu kyali kikozeko mu myaka egy'enkaaga abaaliwo baali bakyagala era bakyakibanja nange emyaka egy'enkaaga saaliwo naye kugamba ekyo kituyambye nnyo okubeera nti kati emirimu gyonna n'ebikolwa mu Bwakabaka byesigamizibwa nnyo ku Federo ey'ebikolwa era okwagazisa abantu Federo nga tuyita mu bikolwa byaffe entambula yaffe walking the walk and talking the talk naye walking the walk nga kikulu nnyo kubanga waliwo okubeera ng'oyogera bulungi nnyo naye nga mu bikolwa byo tolina kabonero nakamu koyolesa kalaga nti ekintu kiri kyoyogerako kirungi kyogerera kati minisitule yaffe ebadde ensaale okuteekawo enkola okuteekawo endowooza ideological framework kwesigamizibwa ebikolwa ebituyamba ekyensonga ey'okuba nti mulimu abalowooza nti Federo okireese nti ya myaka gy'enkaaga n'okudda emabega era ng'abasinga bagitegeera bwe batyo kyokka ng'ate omugigi gwe tulina ogusinga obungi gwa above myaka egyo bo bayinza okuba tebakitegeera bulungi kati kiki tukyusa ndowooza y'abantu oba tukyusa Federo tulinawo Federo gye tugamba nti bwe tugenda ne kino kaakati kyawukana ku byeseera biri era kijja kututuusa ku kye twagala oba tuddira kiri twozeemu tufune kye twagala bwe tukomawo awo wenyini bwe tuba tutandikira Federo ey'enjawulo oba Federo eri gye tukyusizza oba tulowooza nti tukyusa bwongo bw'abantu kuba bwe twogera ku Federo abantu balowooza ku byadda bayigattako ne kiri nti balowooza y'Abaganda probably mu kukibroadeninga otwene ku byokulabirako Federo gye tuyaayaanira wa weeri weekola era ekola etya tukola ebintu bingi naye kyetusoose okukola era kyetusingira ddala okukola kwe kunnyonnyola abantu Federo kiki Federo nkola ya bufuzi nkola so si kintu nti wokifuna kijja nga kitereke n'okitereka mu kabada n'okisibiramu n'ogamba nti Federo nagifunye era ngenda giteeka mu fridge ekufunda Federo nkola esanga abantu era ekola mu nkola ya byabufuzi esanga abantu mu mbeera gye balimu ne batambula naye ne bagitambula
n'olwekyo bwe tuba twogera ku federo kati ambuuze ku ggwe ng'omuntu nti mpinga ekintu ky'oli kati kisinziira nnyo ku ngeri gye wava bakuzaala abakuzaala bakukuliza engeri gye bakusomesaamu bye wasoma gye wakolera wamala okusoma engeri gy'okozeemu mu kitongole bwe wakiyingirira nga kino ekya CBS gye watandikira abakubangula abakukuziza okutuuka wamagulu kati bwe ngamba nti mpinga njagala abeere waddembe okubeera nebye nga bwayagala okubitambuzaamu omukugira omuntu ayinza okumbuuza nti awo kyogamba nti oyagala mpinga addeyo abeere nga bwe yali mu myaka gye nga ali awo gy'obuvubuka 12-15 simanyi ekyo kiba tekisoboka kyalo kiko mu budde obwo naye baali bakumanyi ng'oli wa myaka 12-15 bali bamanyi akavubuka akampale nyimpi kadduka ne kagenda walibanga akatumye atwala kasasiro kazanya omupiira ekisaawe wali jangu nkwekula oba okuzeemu kubanga ate awo jangu nkwekula wana myaka nga 5 awo naye kakati osamba omupiira olina magazini zoyagala okusoma olina music goyagala okuwuliza oli myaka 12 ti empinga oyo nti nedda mpinga ono musajja omukulu galubindi abaana be bakuze so yafumbizaako omu waliwo omulala ayinza okuba nga naawe asa omwaka ogujja alina abaana ba mu Uganda omuto omukulu balabiridde alina abantu ku kyalo yekyamaani wa kino nakiri kwegamba ebintu bikyuka emirembe gikyuka yadde mpinga w'emyaka 12 owe-12 ayawukanye ku 4-5 naye ng'omuntu eki ebyetaago bye ku myaka 12 byanjawulo olwaleero luli yali ategera kitaawe n'ennyina engalo okufuna ekyemisana olwaleero ye gwe bategera engalo yalabirira abalala n'olwekyo bwe tuba twogera ku federo twogera ku nkola egabana obuyinza ekugabanya mu ngeri eyita mu mateeka nga yamazima yabwenkanya era nga ekwatagana n'abantu n'emirembe egiriwo tetusobola kugamba nti twagala federo nga bwe yateesebwa n'omungereza kubanga mu budde buno tetuteesa ku bangereza mu budde obw'emyaka egy'enkaaga abangereza baali basazeewo tebagendavaawo nebaleke Uganda eno gye baali bagunjizaawo bagireke yeefuge obwefugibwe abo abanagibakwatirako bo tebakyabeera wano basinziira London ne bakulembera Uganda emera wano Commonwealth kakati mu mbeera eyo waaliwo okusika omuguwa waliwo abagamba banna obuyinza bwe mwatwala bwemugamba nti muzza mwabujja bitundu ebyenjawulo Uganda mwabajjako obuyinza bwabwe nolo mwabajjako obuyinza bwabwe bakyoli mwabajjako obuyinza bwabwe buli omu aweebwa obuyinza bwe yeesalirewo kyanaakola kyayagala n'akola nekyayagala mu kitundu kye mu mbeera ye ng'abangereza bagamba nti okufa n'obutanya bwaffe twale lyaffe liri wamu Uganda nawe twali bunjawo terivaawo era nga waliwo abantu abaali mu budde obwo abaali bawagira ekyo abangereza kye bagamba mu ngeri gye baali bakyogeramu oba mu kutegeera kwabwe nti tekyali tebyabazungu byali bisira ku byalo mu budde obwo abaali bagamba nti buli omu bwimbuuzedde ku nkondo yaayo mu ngeri yaayo baasikirizibwa okuteesa okwogera ku mbeera eyinza okubajjako ekyo kye babadde baagala basobole okulaba engeri gye okutambulamu ne Uganda egunjizibwawo okwo kwe kwava enkola eya federo eri mu myaka yali mu constitution eyo 1962 awo Buganda yali eteesa n'abazungu eteesa okulaba nti esigala mu Uganda naye nga erina obuyinza bwegabyeko erina obuyinza bweyesigaliza mu budde obwo era bw'otunuulira Buganda engeri gye twali tutambuzaamu emirimu gyaffe ffe munda katugereko bino kubanga bikulu byafaayo
waliwo enkola eyali ewuliza ekitundu ekimu ku bantu baffe ekinene ddala nti weewaawo bali mu kintu naye tebali mu kintu wakati, nga waliwo abantu abawulira nti Obuganda, obwakabaka bwa Buganda buddukanyizibwa eddiini ey'abaprotestant mu ngeri enyigirizaamu abenzikiriza endala gamba ng'abakatoliki n'abasiraamu. Waliwo embeera nga abaami bonna basajja, abaami ba kabaka bonna basajja, era wandibaddewo omuntu ayinza okugamba nti mu mbeera eyo abakyala tebaalina nnyo mugabo mu nkola n'omufuga. Bw'ogamba nti twagala okudda mu federo eri, era nga n'abaami ba kabaka abasinga obungi mwalimu nnyo wano okusinga awalala, embeera ereeta abantu abatali Baganda neera okutwalira wamu abantu abasinga obungi mu buweereza ne mu bukulembeze baali Baganda. Mu mbeera eriwo kati tosobola gaba twagala federo tudde eri n'ototiisa muntu atali mu protestant ayinzagamba kyogamba nti oyagala kudda mu eri oba n'ototiisa mukyala tulibya kukola minisita tetasobola kubeera muwanika. Kyagala omuvubuka ayinza okugamba nti oyagala bali abaalabako be balina okusooka okukwata enkasi, ate nga ffe tulaba nti kumulembe kabaka yagutuwa abavubuka. Omuntu atali Muganda ayinza okugamba mumirizeemu katono awo kyemugamba mwagala tujja mu bintu tuleme kubeera nga tunawo tukulembera bange bye tukwatamuko naffe ku nkasi y'obukulembeze obwani. Ebintu ebyo tetulina bibuusa maaso nti Buganda abantu beyaleeteesa n'abeebweru n'enkola gye yalina munda byombi bikyuse. Tuteesa n'abazungu ngabana y'obuyinza abantu betulina okwagazisa enkola ya federo n'okubalaga nti engeri gye tuyinza okulungamyamu Uganda tuba ku kirubi federo tulina nnyo okutegeeza Abangereza, okwogerako nabo n'abalala abali ebweru eyo ne baliraanwa baffe balina okutegeera kyekuliko mu kiwandiiko kyaffe tukiteekamu bulungi. Naye si be ba stakeholder abakulu. Stakeholder abakulu be bannaffe ab'ebitundu ebyenjawulo mu Uganda. Tetulina kugenda Lancaster House kwogera ku federo, tulina kugenda Kitgum, tulina kugenda Arua, tulina kugenda Busia, tulina kugenda Kabale twogere ne bannaffe Hoima Masindi, nga twogera ne bannaffe ku nsonga z'okugabana obuyinza n'engeri gye twetegekamu mu Uganda eyawamu okugabana obuyinza. Tulina okutunuulira abantu baffe mu biti byabwe eby'enjawulo, mu nzikiriza ez'enjawulo, mu nkula zaabwe ez'enjawulo, mu mawanga gaabwe ag'enjawulo, emyaka gyabwe egy'enjawulo, buli omu atunula alabe nti mu federo mu munyanyulwamu. Bintu nga bw'otunula mu nkola n'ogamba nti ekintu ekyo kirungi eri bampanga abo abefuna. Naye nze mpinga mpozi wekira kimukamba ab'envubu Sserumaga bampinga tekitukolera ekintu ekyo tekitukolera tujja kiwagira nnyo era ne bonootulaba nga tukuuka ejjembe nze ng'emikono nzinga ogamba nti ekintu ekyo bampanga bambi bakyagala kyabwe kyatulema okutegeera. Kati njagala mpinga ow'envubu omuvubuka, njagala Namuddu omukyala, njagala Nanteza, njagala Ochieng, buli omu ateeke ekibegabega asindike, ng'asindika anoonya kubanga yeerabamu mu kintu ekyo ekinoonyezebwa. Ekyo kyo kifuniddwa. Ekyo ssebo kubanga every time we talk about federal it is you ntegeeza Baganda oba abakulembeze mu Buganda. Enkola ya federo be bagyesibyeko. Ekiwandiiko kye wayogeddeko kya 2019 2020 abantu abalala betulowooza nti twetaaga okukwatagana nabo okuzza enkola eya federo mu Uganda tubatuukiridde. Sebo tubatuukirira era njagala nkulage Omuganda omusaale okwogera ku federo naku zino bamuta Charles Onyango
awandiika mu monitor genda olabe ebiwandiiko bye byawandiise mu mawulire si mulundi gumu mu myaka egisembyeyo ng'etaano awandiise ku nsonga ya federal emirundi egitaka wansi w'esatu oba ena ng'awandiika in quest for federal oba awaana era ng'agamba nti ekintu kigenda okuddula Uganda mu mbeera kirimu egende mu maaso efederal njagala ogenda onoonyeyo ku muganda omulala gwebeera Raymond Muchumi naye mu biwandiiko bye era ne mu mpeerezaayo ayogera ku federal menyeyo babiri bensobodde okujja ku amangu abazijidde amangu naye abantu bangi ko kubaali boogera ku nsonga ya federal bajoogerako bayinza obutagiyita federal kubanga ekyo nakyo tukyogerako mu kiwandiiko kyaffe nti kyetukiyita kiyinza okuba nga tekyandikikugedde kutambula okibeera nti federal kirina engeri gye kireetera abantu obutatangaazibwa bulungi era twawa example nti South Africa kyenkana balina enkola ya federal naye bbe ekigambo federal bwokyogera provinces bwoyogera ku nsonga ya federal bo bajjukira enkola ya apartheid tebakyagala so tuleme kwesiba ku kigambo n'olwekyo tebakiyita Federal Republic of South Africa naye nga bwewetegereza constitution yaabwe abamanyi ebintu bino bannamateeka ba political scientist bagamba baba naye obuyinza eri mu constitution essentially South Africa is a federal state buwulira United Arab Emirates tebagiyita the Federal Emirates the United Arab Emirates otuwulira enkola yaabwe eri ku system ya federal so ebirala byolina okulaba nti teweesiba nnyo ku kigambo kolera nnyo ku bikolwa kikola ekyo kyonoonya kubanga era oyinza okwesanga nti lebo eyinza okuddibya ensiba eyinza okuddibya mutene sigenda giyita mbi naye ensiba omuntu alina ekyasuubi ayagala mutene naye tamanyi ensiba naye gwe engeri gy'osibye ebibyo tebiraga nti ekyo kyayagala kyova olaba nti 7 ku 10 bikolwa kati tutegeka omukolo njagala kukulaga bulazi kiti tutegeka omukolo bane tutegeka emisinde mu misinde egyo abantu bafunamu ki ngutumira ogenda osome onyangobo nti misinde twadduka wano kabaka tusimbudde tuleese sente okulwanyisa Mukenenya oyagala kuŋŋamba nti emisinde kyekimu ku biyinza okuba nga bikoleddwa okuggyayo amakulu ga federo naye nti ffe tudduka lwakulwanyisa Mukenenya kulwanyisa ndwadde wa mu nsi wali ofuna abantu 10,000 ne basasula 2,000 kudduka omulundi gumu ekyo kiyamba okulwanyisa Mukenenya naye mobilization force egireeta ye federalism kwe kwagala abantu gye balina byobwakabaka bwe boolesa okwagala okwo obwakabaka ne bulaga nti busobola okutegeka ebintu ne bikolebwa bulungi ne bikolebwa ku mutindo gwe bwagala ekyo mukama wange tuba tuli mu federo ey'ebikola ebitongole ebyensi yonna ebivaayo ne bigamba nti mu bantu bonna betwandisobodde okukolagana nabo okulwanyisa Mukenenya twandisobodde okukola ne Rotary twandisobodde okukola ne Churchi twandisobodde okunoonya bannabyabufuzi abamu oba abalala tugambe nti ekibiina ky'obufuzi gundi tukiwadde n'omulimu gw'okulwanyisa Mukenenya lwaki banoonya obwakabaka olwokubeera nti obwakabaka busobola okukunga abantu obwakabaka busobola okutambuza enjiri abantu bagiwulire abantu bassaayo kutu era babwesika ebyo sebo federayebikolwa byebipimo byolabako nogamba nti ekintu kyo kize tutegeka omukolo gwa amazaalibwa ga kabaka nigubeera nga mukolo muvu gwakitiibwa gugweramu ssaawa emu ekitundu gulabiddwa abantu abasukka mu kawumbi mu kakadde ku mikutu egy'enjawulo telefayina ne ku mikutu egy'enjawulo nga
mukolo gukolebwa mu kitiibwa eky'amaanyi nga kutandika kwagwo n'okugwa kwagwo guweeredde mu miliyoni 68. Omuntu n'apimamu n'agamba nti emikolo emirala egifaananako wekiti egikolebwa ebitongole ebyenjawulo, kabibeere ebibiina byabufuzi, kabibeere gavumenti, kabibeere local gavumenti ez'ebitundu, gutambuzibwa gutya, gufaanana gutya, gwa kitiibwa, muyonjo, gukuleetera okwagala, ye maama bagumalako ssente meka. Ebyo bikolwa ebeera eyo omuntu ajja okugamba nti ebikolwa bino bindaga nti kino kiyinza okusingako, tukiteeke mu mateeka tukirwaningire wano, kiyinza okusingako kiri kyendabyeko era kyondozezaako. twogera ku misinde n'amazaalibwa ga Kabaka ate nga kumpi omukolo gwe gumu yadde ewamu misinde ewalala kujaguza. Tulina ebirala bye tukoze mu mirimu gyaffe egy'enkizo egyoleka nti wano ne bwe tuba tetulina federo mu kigambo naye sisitimu weeri. Yesebo emirimu mingi nage mu mwaka ogusembyeyo abayitako ebamunaanika muyinza okuba nga mulaba nti waliwo enjawulo nene nnyo olubiri olwo luyoyotebwa era nga tukozesa ssente ezaffe ebajeti eyaffe eya Buganda wano bimu ku bye tukola okulaba nti tukuuma Namulondo eneeweebwa ekitiibwa era n'okusobozesa okulaba nti ebitundu byonna Kabaka bw'abeeramu atambula n'ekitiibwa kyetumutwaliramu. Olubiri olwo lugaziizibwa, luyonjezebwa, olubiri lwazimbibwa Ssekabaka Muteesa, Ssekabaka Chwa mu myaka egyasatu era ne lubeera luganzi nnyo eri Ssekabaka Muteesa. Mu mwaka guno mu mulembe guno Mutebi kijja kuwandiikibwa nti olubiri olwo lwagaziizibwa, luyonjezebwa era ne lwongerwa ekitiibwa era n'abantu bwe bamunaanika waliwo omulemeezi. Kabaka bagenda kuba bamwota nnyo obuliro kubanga ebintu ebikolebwayo kabonero akalaga nti ajja kuba amalayo ekitundu ekiwera mu mwaka abeere bamunaanika. Ezo ezimu ku projects ezitukoleddwa minisitule yaffe mu mwaka ogusembyeyo naye nga era mwenkiza mu federo ey'ebikolwa project delivered on time and to budget. Nti wateekebwawo obudde project bw'erina okuggwera erigenda okuggwa omwaka guno, wateekebwawo ensimbi project eno mw'erina okuggwera. Project tebaddeemu bulyake, temulimu kulya nsimbi, temulimu kukenenula nakuwonoona nsimbi. Buli kimu kikolebwa nga kya kitiibwa, kikolebwa abantu ab'enjawulo. Project twasoosowaza busobozi obusobozi n'ebirabiddwako by'okoze track record. N'olwekyo era bw'oba ogamba nti nno pimira projects ezawalala n'ezaffe oza nti federo y'ebikolwa era osobola ogiraba mu bintu bingi. Kati bw'ova mu minisitule yange genda ku ministries eddala tune mu byobulamu tukera otandika okuzimba amalwaliro. Katikkiro tongoza mu byobulimi busujju walibudde wa busujju mu byobulimi. Katikkiro abadde agenda atambula apromotinga ensonga y'okulima emmwanyi terimba era ebirabwako weebiri nti emmwanyi Abaganda mu Buganda tuzzeemu nnyo okulima emmwanyi. N'abatali Baganda bujjumize eri emmwanyi bweyongeredde ddala. Abantu bangi ababadde balina ettaka baali tebalina kye balikolako, byali teridda bulungi, teribayamba mu kweyimirizaawo, basazeewo okulima emmwanyi era balabe nti ddala kituufu emmwanyi tekola teriba. Ekyo
era kyekirala ekiraga nti federo y'ebikolo tulina kusooka kugamba nti tunafuna federo tunatandika okukola tugenda kusooka kwongerera kukola abantu balabe nti no enkola eya federo tusobola okubaawo tusobola ebibala ebirako ddala biyingira mu nsawo yange ebinkwatako ng'omuntu nti ndi mulwadde ku bulamu bwange okukuuma kabaka mu kitiibwa kye okuleeta obumu kubanga tojja kugamba nti baganda bokale badduka emisinde tuzeeku kyemisinde abantu bonna abali mu Kampala wano mu Buganda wano baagula obujozi era bajja ne badduka naye nga okwolesebwa kwali kozesa obwakabaka mobilization value y'obwakabaka okuyamba okumanyisa abantu nti simu tulina okumuwanyisa n'okuraisinga sente mu nsonga ezo so ekyo nakyo mukama wange ndowooza nti kikulu ku bintu byosobola okugamba nti tusekeera byolaba nti mu bipimo bya ministry yaffe tubakiri nawe tutuuse munnamutaayi 2018-2023 mwe muli phrase we have come to perceive the quest for federalism largely as a legal stroke legislative pursuit rather than political. Tulina we tutuuse mu largely as legal oba legislative. Sebo ekyo kyali kitegeeza ddala kiri kyembaddeko nti abantu bagenda ne balowooza ku federo ne balowooza nti waliwo omuntu alina okutuula awantu n'awandiika ti federo. Federo yonna gyeri mu nsi nkola ya byabufuzi. Amateeka gatangaza butangaaza ku nkola y'ebyobufuzi abantu bannabyabufuzi gye baba bakkaanyizaako. Era bwe mba mpa ebyokulabirako nga njogera ku nsonga eno mu misomo njogera ku busuubuzi ky'abantu bakitegeera mangu. Bwe tuba tusuubula ng'onsanze China nga nze ntunda gwogula wabeerawo okukkaanya ebintu by'oyagala okugula kwalite yaabyo obungi bwabyo beeyi yaabyo mbitambuza ntya ani abitambuza webiba byonoonese nga bivudde mu factory eyo naye nga tebinatuuka ku mmeeri ani abaafiiriddwa muteeka kye tuyita risk ebintu ebyo byonna byonna mubikkaanyako ng'abasuubuzi naye munoonya munnamateeka n'abibawandiikira. Abasuubuzi siraba nga omusuubuzi agenda wa munnamateeka n'amugamba nti mukulu mpandiikirayo endagaano y'okusuubula omuceere. Oli n'agamba nti looya n'abuuza nti gwe teekamu by'olaba by'oli otereddemu ku balala naye by'oba oteramu ti muceere oyagala ki basmati oyagala kaiso oyagala ki nga kugamba gwe wandiika gwe amateeka gwomanyi nti ogula kilomeka tya mu mateeka batera gula kilomeka endagaano eba enegwa teeka tesobola kugwa kubanga omusuubuzi yategeeza omunnamateeka kikyayagala munnamateeka n'akiteeka mu mateeka awebale nnyo n'akiteeka mu mateeka olulimi olutegeerekeka olugjayo kiri oli kyakkiriziganyizaako. Kati mu mbeera y'emu federo ya byabufuzi tulina okitegeera bwe tutyo nti ya byabufuzi amateeka gasiba ekyo kye tuba tukkaanyizaako mu byobufuzi titugenda kuwaayo obuyinza bwe buno tubuwaayo mu ngeri bweti tukugirwa okukola kino central government tetukole nga bweti era federal constitutions gye ziri yonna kebeere Australia kebeere mu America kebeere Canada kebeere United Arab Emirates constitution eno eyogera nnyo ku kiki eddembe ly'ebitundu ebiwaddeyo obuyinza. Ekitundu kino kiwaddeyo obuyinza ku nsonga z'okwekuuma. Obukuumi buweereddwa central government naye gavumenti ate tejja kulumba kitundu kino okuggyako nga wabaddewo embeera eno ba neeno neeno.
buwaddeyo obuyinza okukuŋŋaanya emisolo kino na kino mu Central, naye Central tejja kuwooza butale ebulekere ekitundu ekyo kola kino kugamba federal state rights kiba kyogera nga wengambye nti wali mu busuubuzi kitugula ki, tukigula mu bungi ki, tukigula ku bbeeyi ki, tukigulidde wa, tukitambuziza tutya, ani avunaanyizibwa okukitambuza okukikola bwati, kiba kyononese risk ebegudde kwani. Ebyo ebintu ebyobufuzi betulina okumala okutegeeraganako tetujja kuteesa nga tuteeseza mu bufuufufu. Tulina okuba nga tulina wetusinzidde, tetujja kgenda kusaba muntu, teriyo muntu ali eyo mu nnyumba emu ennene oba endala, tulina kuteesa n'abantu kubanga ebyobufuzi bibeeramu baki n'abantu. Abantu bano beerandika okubeera nga balina ekintu kye babanja nga bakibanjisa eddoboozi nga bagamba nti ekintu kye twagala kyekiri kye tulaba wali ekikolebwa kikolebwa bagundi ne bagundi bakikola bwe bati ne bwe bati, bajja kutwala endowooza eyo mu nkola nga bagitwala mu bibiina byabwe ebyobufuzi ebyenjawulo. Ojja kgenda okuwulira nga NRM eyagala federal, ojja kgenda okuwulira nga FDC eyagala federal, NUP ng'eyagala federal, DP ng'egamba eyagala federal. Buli omwana aleke kompiitinga federal kikula ki, abantu bagambe nti ono ayogedde ku federal ekikula kino bwe twagala, kubanga kyekiri mu bantu obululu gye buli. Ekyo mukama wange kyekiruubirirwa era mpola mpola tugenda tukituukako. Babadde ngenda kubuuza kyo kituuseewa kuba biri ebirala otulaze bulungi federal gyeri ekola mu ngeri yaayo ng'ekigambo federal tekikola ki tekiriiwo. Emirimu egikolebwa giraga system kwegikola ki kwekitambulirwa, naye quest for federalism yatugamba legal legislative, kati ate otugamba bannabyabufuzi. So okaddemu kasome kubanga okategedde bubi osomye kasome ate kakulu kwanzina linda katono katukomewo federal kubanga kiriko okuteesa, kiriko okuba n'etteeka. Naye bino bye tukoze bingi ebituukiddwako, ekyokuleeta bannabyabufuzi kyo kirina we kituuse. Sawa kirina we kituuse era tukikolerako ddala, naye we tubadde tugenda mu mulambo tubadde njagala tuddeko katono nnyo ensonga eyo ekigambo ekyo kyosomye. We have come to perceive the quest for federalism largely as a legal stroke legislative pursuit rather than as a complex political kakituteekawo ekyo ekintu ekiwandiika ekyo somuze nakiwandiika ebigambo ebyo bigambo bya kinalingezaako okutegeeza abantu nzija ku point eyo okuteekamu bannabyabufuzi nti federal tejja kujja lwakubeera nga waliyo balooya bakalimagezi abamanyi okubaga ebiwandiiko oba amateeka bagenda kubagayo constitution empya banagijja eyo bagiwandiikidde gye bagibagidde ejje federal ejje. Federal is a complex political question. Ensonga ya byabufuzi eteri nnyangu tujja kuzuukuka enkya federalize kubanga tuyingidde ogamba nti bw'otuuka mu Nnyendo obeera mu Masaka kitegedde, bw'obeera nga oli Kampala olina okwetegereza nti olugendo e Masaka lutandikira ddala okuva wano wooli n'ogenda baabo Kusega Kyengera Nabbingo Mpigi. Tulina okutegeeza abantu kinolengezaako okujjayo okutegeeza abantu ensonga eyo ate nga n'okubategeeza olugendo lw'e Masaka si lwa bakatografa nti bw'okuba map kiba kitegeerekesa wetaagamu okutambula okuva wooli okutuuka e Masaka n'omanya olugendo lw'e Masaka byabufuzi oli akuba map cartographer akuyambako obuyambi n'agamba nti wano woyita actually alina kubanga naye yatuukayo n'amanya nti eryo ekkubo likutuusa e Masaka.
kyakuyambako byami nagamba nti lino waliwo n'amalala gwoyinza okukubira naye lino ye maini otegedde nakukubira maapu bulungi notuuka muno nomanya nti tuuse Masaka. Kati ku bintu ebikolebwa okwengeejinga bannabyabufuzi wengeejinga nabo mutereevu naye ne mu ngeri endala. Abasinga okubeera abakulu okutegeeragana nabo era okutuuka ku bantu ba bulijjo. Munnabyabufuzi karense ye aginoonya mu bantu. Ebintu ebyogerwako era kyova olaba nti mu ngeri nyingi mu byobufuzi bwe bitugaddala mu kulonda eŋŋombe eri mu bantu eyingira mu ab'obufuzi batandika bagibuukira wabeerawo oba oluyimba nga lulukyase nga naye alukozesa wabeerawo eŋŋombe abaana nga balina engeri gye babuuzabuuzaamu naye atandika waliwo time ono oluyimba olwakitya buli muyimbi oluyimba lwe lwakyaka nga buli munnabyabufuzi bwagenda wali kazindaalo naye atandika mukiryoke nga batambulirawo. Ekyo aba asinzidde kumanya mulu abantu gye balina ekintu kye balina kye baagala kye baluubirira kye bettanira naye neyeeteeka mu kituube. Abannabyabufuzi ab'enjawulo kubanga ffe wano tetulina kala ya byabufuzi nti bannabyabufuzi ab'enjawulo banatuuka mu bantu nga balina obwagazi eri Obwakabaka era n'ebiruubirirwa by'Obwakabaka nga babitegeera nga babirabamu ekirungo ekyenjawulo. Ojja kugenda okulaba nga waliwo bayingira ku kazindaalo balabika kiri kitya nga nabo bakitandika nga nabo batandika okwogera. Abaganda wano Nazzikuno mu mirembe gy'enkaaga nga Obwakabaka buggibwawo baasigala nga baagazi nnyo. Nvudde ku nsonga ya federo njagala kulaga bulazi nti abantu bwe baba balina ekintu kye baagala abantu ne bagamba nti okufa n'obutanyagwa ffe twagala Obwakabaka. Ne banyigirizibwa ne battibwa ne bakolebwa ebintu bingi nnyo naye olw'okubeera nga baayolesa obwagazi obwo kyakakata ku byo bannabyabufuzi abaaliwo okulaba nti bawagira okuzibwawo kw'Obwakabaka. Abantu mu mitendera gyonna bwe babeera nga baagala era boolesa okwagala kwa federo ojja kugenda okulaba nga ne bannabyabufuzi bazze bayingiddewo. Ekisembyeyo ku byobufuzi ku bannabyabufuzi ndowooza nti obalabye mu kala zaabwe zonna ono beeyunawo. Omukyala Rosemary Ssendindo omukulu mu kitongole kya NRM okulembera ttiimu wane eteri ntene nejja basisinkane Katikkiro. Omukulu w'ekibiina ekya NUP yajja era yasikola ttiimu ye kwaliko ne LP ndowooza yajja basisinkana Katikkiro. Ekibiina ekya ANT Alliance for National Transformation ekikulibwa General Muntu kyakwata ttiimu kyo nekijja kirebe Katikkiro. Aba DP eddako kulonda atakunaba nabo wajjako wano okulaba wabeerawo ebyogerwako era mu nkiiko ezo zonna abeetegereza ku mutimbe tera nnyo okubeeramu kubanga ensonga ebekwatako ku mirimu gyange naye nga bwe babeera mu nkiiko ezo wavaayo Katikkiro avaayo nayogeddwako naye sirowooza nti waliwo asuubira nti bannabyabufuzi abo baba bazze wano kubuuza ku nsonga za kwabya nnyimbe oba entereeza y'emikolo egy'okwajula gisajjuse nnyo ensangi zino oba entuuma y'amannya bazze kwogera ku nsonga z'abyabufuzi ekibaleeta nti Obwakabaka bulina we butuuse mu kwagazisa abantu ensonga sebasonga ettaano era nabo baba bazze kwongera kutanya kutegeera kwabwe ku nsonga ezo olaba ngeri ki gituyinza kukwasaganyamu. So ne ku nsonga z'okufuna political class okutegeera kiki kye tulina okukola tulina we tutuuse mu mawanga era nkulaga nti buli kibiina kijja wano kirina kikiba kinoonya
okutegeera wano n'okwongera okusobola okutambula eri mu bawagizi baakyo. Okay. Bwe twali tutandika twagenze mu Ssemasonga 5 ne tulondayo ensonga 3: Namulondo, Federo n'obumu. Namulondo Federo tugirabye bulungi. Namulondo n'obumu byo tubituusizaawo. Of course Namulondo ndowooza eggumidde. Ssaabasajja ateredde nte. Obumu n'obuvunaanyizibwa ku Namulondo bo ofiisi etuuseewo. Ebisabo bintu bibiri byoyinza okugamba nti bizibu bya kupima nga bw'onogamba nti twazimba ekizimbe twataddewo kino kino. Mu Lungereza continuous efforts. Tebikoma. Tebikoma. Bintu tubeera tubikola lubeerera ya butentezi. Obwagazi ekimu ku bintu byetuyinza okugamba nti mu kukuuma Namulondo n'okutumbula embeera ey'obumu. Obwagazi bwa baffe Ssaabasajja kintu kikulu nnyo era buli minisita okukulemberera Katikkiro kimukakatako, buli mwami buli mukungu kimukakatako okukuuma Namulondo olw'okulaba nti ayagazisa abantu bonna kula byabwe mu nfuna yaabwe ey'enjawulo, mu mbeera zaabwe ez'enjawulo, mu bitundu byabwe eby'enjawulo, ayagazisa abantu obwakabaka ne kabaka waffe okutuula ku Namulondo yabajjajjaabe. Ekyo kintu kikulu nnyo era ndowooza nti ebimu ku bintu biyinza okupimirako kwe kubeera nti tewaliwo kibiina kyonna oba ndowooza gy'owulira y'amaanyi niyo egamba nti katali giri obwakabaka bugenda bujjawo. Era baba bakyogera Mukama. Tayagala bamuwulire. Nga tayagala bamuwulire. Akyogeza Kaama oba akyogeza Ddalu ne mmanya nti omugwi wa Ddalu mumanyi mulalu waawo. Naye mu bantu b'onoogamba ab'ensa mu ndowooza zonna z'oyinza okugamba nti nnungamu za nsa, kubanga buli ddiini wano buli ani bonna Orthodox, Abaprotestanti, Abakatuliki, abakulu b'eddiini bonna bajja wano tukwatagana nabo bulungi. Kama mu buli nkola Rotary Club, embeera zonna ebitongole by'ensi yonna byonna biraga nti byagala era biwagira Ssaabasajja Kabaka okubeera ku Namulondo y'abajjajjaabe. Tukolagana bulungi. So ekyo kaŋŋambe nti ekipimo kwongera bwongezi bwagazi, kunoonya ngeri z'enjawulo zetuyinza okwongera okutumbula obwagazi obwo n'okulaba nti Ssaabasajja Kabaka aggumira ku Namulondo y'abajjajjaabe. Mu ngeri y'emu obumu kwe kulaba nti tujjawo embeera etwawulayawulamu. Tulina enjawulo zaffe nnyingi naye kintu Kabaka yali musajja mugezi nnyo n'abo bajjajjaffe abaatuula ennono, kubanga baasobola okulaba embeera eriwo ne bateekawo enkola ne mu mbeera ze baali tebasobola na kulowoozaako nti ziribeerawo. Buli muzzukulu waabwe Mpinga, Kaita simanyi oba ennono yaliyo, naye Kaita tasobola kubanga yali alowooza nti omuzzukulu wange aliyo enaanika ebintu abatamulaba alina byatadde ku matuwa ali enaanika ebintu n'abeerako ekintu ekimuli mu maaso awo nga tekikanyuga eddoboozi lye, ate eddoboozi lye nga ndisanga eka n'ab'ebuddu ne bawulira, ab'ekyaggwe bawulira, eri ku bizinga sese bawulira. Kugamba Kaita mu nteesaganya ezo ezaali ennono yali tasobola kulowooza ku mbeera gy'olibeeramu. Naye ebimu ku bintu bye baateekawo ebisobodde okuwangaaza obwakabaka kuyita mu myaka n'ebisiibo, emyaka egyagala okukunukkiriza n'okusukka emyaka 10, kwe kuddira buli omu mu njawulo ye ne bamuteeka wamu ne batugamba nti ow'effumbe noonyako omukyala mu b'envubu, ow'envubu noonyako mu b'endiga, ow'endiga noonyako mu b'ensene, mubeere bumu mu njawulo zammwe, tokyawa kikakyo. Era n'omwana obeera nga oli mukyala tomugamba nti eri gye banzaala waali wabi n'enzijemu, omugamba nti kika kyange kirungi naye oli wanvubu newankubadde nze ndi wansene, gamba gwe omukyala.
kugamba ate naye tumujja mu kiki ate n'abeeri ab'enseenene tebamugoba ono mujjwa abeerako n'emirimu gyakola abeerako n'emikolo gyakola eka mu nseenene kubanga abamuzaala babeera banseenene kale n'olaba nti unity in diversity tukwata enjawulo zaffe ezo ate netuzinyweza naye ate nezitunyweza ne bannaffe kale tugezaako okulaba nti tuleetawo twongera embeera ezireeta obumu tuvumaganya enkola esosola kuno ku CBS tojja kusangako bintu kati byosanga ku mikutu ng'abantu bavuma abantu olw'okubeera nti bakikula kirala oba bagwanga ddala ono mu Buganda tukyenyumirizaamu nnyo ekyokubeera obumu era twagala tubeera ekyokulabirako nti Uganda egwanidde okubeera ekyo Uganda egwanidde okubeera ekyo Uganda kyeri mu bumu nti mu Uganda wewasenga omuntu owa buli kala nebula yamukuba ku mukono kabeere mu Eritrea kabeere mu Somali kabeere mu Teso mu Kyoli mu Nyoro mu Nyankole mu Buganda atuula mu Nyarwanda otegera mu Buganda atuula netumugjamu ekyo kyali ekirungi kye kubanga ffenna kitukola kituzimba era kiba kitutwalira waggulu ensonga eyo nkulu nnyo kubanga tewali kintu kibi nga kweyawulayawula ekintu kiyinza okunafuya ennyo Buganda be bantu okudda mu bintu ebyali bigezaako okutwawula wano nti ddiini ebintu ebigezaako okutwawula nti mawanga waliwo abantu abeerowooza nti bo kitegedde tutandika okunyigiriza abakyalo nedda wano tewaliwo okugaba embeera enyigiriza omuntu yenna ng'osinzidde ku kintu kyali avuga wano olina kumala kuweza myaka bwegi tula gundi tulabirira ng'okaddiye nga n'envizi ze ndimala kufa yewe nninda envizi gye ndiweereza ntya ndimala kufa kugamba buli omu obeera ng'olina ekisaanizo obeera nga olina ekiruubirirwa naye obeera ng'okkiriza mu nsonga ssemasonga ettaano ossaamu kabaka waffe ekitiibwa ng'oyagala okubeera omukozi ng'oyagala okugamba ebintu ebyo nga ebiruubirirwa byaffe ebyo naawe kuoli jangu tukolere wamu so mu nsonga y'obumu naye tojja kugamba nti nno erinawo opimira nti twatandise leero etukola wazira mu nsonga zetusengeka minisitule zigenda zikolera era abantu ab'enjawulo abaami ku mitendera gyonna mwebagenda bakolerera n'olaba nti tewaliyo sirooza era babeerayo nsaba alopebwe omwami wa Kabaka oba omukungu eyenyigidde mu bintu ekyomulangira Musanje waliwo enkolagana ennungamu era ennungi wakati w'Obwakabaka bwa Buganda n'Obwakabaka obulala bakagambe abafuzi ab'ennono mu bitundu ebirala era abeegendereza ebintu bino bulungi bajja kulaba nti emirundi mingi ku mikolo gyaffe kubeerako Katikkiro w'e Bunyoro kubeerako abakiikiridde Obwakabaka obw'enjawulo mu bitundu ebirala era naffe tuyitibwa ku mikolo egibeera mu bitundu ebyo enkola eno tekoma ku kuyitibwa mu mikolo kusalikira masala twogera ku bintu bingi nnyo era ebimu ku bisoosowazibwa ennyo okugezaako okuteekawo enkola eyamba okusobozesa ebitundu ebyenjawulo okupimirako wano omungereza kyayita benchmarking wano Obwakabaka bwa Buganda tulina Buganda Land Board n'enkola yaayo ebenchmarkingiddwako foreman abeewonero nabo balabe engeri gye baba baddukanyamu ettaka ekitongole kiba kiddukanyamu ettaka lyabwe kikole nga kitya entegeka y'emikolo ne protocol engeri gye tugikwatamu benchmarkingiddwako
Kyabazinga Wakabaka bwe Bunyoro n'awalala. Mu nkola eyo tugenda tuleeta okukwatagana mu federe y'ebikolwa. Era gyagenda okulaba nga kati wano tusoma embalirira y'omwaka n'Ebunyoro kikolebwa n'Ebusoga kikolebwa n'awalala kikolebwa. Gamba ebyo tugezaako ffenna okulaba nti tutuuka ku tukola ebikolwa ebifaanana tuyamba okusobola okulaga ekyo kyetwandyagadde okutuuka. Naye tewanaba kubeerawo olunaku nakisenge mugambibwa nti waliwo ekkuŋŋaaniro gundi hoteri gundi wajja kubeerawo nteesaganya ku federo. Tugenda kubanga ekyobudde bwakyo tebunnatuuka. Mubeera nga abakyayiga ensolo ate ne mutandika okugamba nti ez'obukira bwange mu budde nga temunagifuna kati ffenna kinokukola kusooka kufuna nsolo kuyiga bifuna bitimba ekitimba bakikola bwe bati ifumu baliweesa bwe bati embwa leetanga eno ensolo eziriibwa n'ezitaliibwa bwe tumala okukkaanya ku ebyo n'okubeera nti tuyiga mu ngeri emu batuyigira wamu ate tujja kusobola okutandika okugamba nti ku lunaku gundi tugenda kutuula tutandika okugabana ensolo yaffe. Nsubuga Kisaakye mu Wakiso mbalamusiza Basebo mbuuza federo eyo eneeba tetemaatema mu Uganda nakwawula mu mawanga tunootinge tujja kubiddamu nga tukomyewo. Ono n'agamba Ejjemba Robert Erwamatengo nsaba omukulu muneebalize emirimu gy'akola. Oweekitiibwa agambye nti edda abakyala tebaalyanga bwami. Awo nno mbuzeemu kubanga nze mbadde mmanyi nti abasajja be bayita abaami. Naye gye mbuuza Oweekitiibwa nti kyava ku ki era kyatandika ddi ate abakyala obayita abaami. N'Oweekitiibwa naawe ajja kuddamu. Ono yeebazizza bwebaza Mudashiru Ekyesiiga mu Buddu ffe twebaza bwebaza. Nayanzege n'agamba mpinga bali kuweereza nsiimye nnyo puroguramu eyo eno Ssengabi Rashid ewa Shidton. Alright, ku 88 kya Basafama Radio Buganda katusooke tufune obubaka buno n'oluvannyuma ate tukomewo n'Oweekitiibwa ng'addamu ebyo ebibuuziddwa. Tulabe nga tufunayo baane ku basimu. Omukulu Nsubuga abuuzizza nti federo teme mu bantu. Abantu tulina embeera zaffe ez'enjawulo, tuba mu bitundu eby'enjawulo, era ekyo si kibi kukyenyumirizaamu na kukimanya. Kubanga Katonda yatukola bw'atyo. Si kibi kukyenyumirizaamu na kukimanya. Era embeera egamba nti ffenna tulina okufuuka ekintu ekimu nga tusaanuuke tuggwemu enjawulo zaffe Katonda ze yatuwa. Bw'ogireetawo kati n'ogyogerera obeera oyinza okuba nga ovoola kibayita Rome Convention of Rome ekwata ku ddembe ly'obuntu kubanga ne mu ssemateeka eva Uganda ne mu biwandiiko byonna eby'eddembe ly'obuntu mu nsi yonna enjawulo zaffe Katonda ze yatuteekamu mu bantu tulina ozzenyumirizaamu era okubeera n'eddembe Yobwebange promote and to enjoy. Obuzibu lubeerera bujja mu kusosola okwagala okukozesa enjawulo eyo okuyisaako munne ekintu ekyandibadde ekikye naye n'okimugyako omulangira ekintu kyali ekyogeddeko wali nga njogera ku bumu lwaki obumu kintu kikulu. Bwe tuba twogera mu kusosola mu mawanga oba Abangereza kyebayita tribalism, tuba tugamba nti bampinga ab'envubu bali ebintu n'abefumbe bampanga bibandibadde basobola okulyako. Naye olw'okwera nga bali bebampinga bebasuubira okulyako, naye olw'okwera bali bampinga balya ku bampanga. Eyo tribals. So nga mwali badde muliira wamu mu bintu bye tulina okulya wamu tulina birira wamu. Mpanga gye alemerera okuba busobozi. naye nga weekiri n'omukisa ogukirya agulina. Mpinga
Kaita mutaka wa Kaita jajja bwabakulemberamu n'abatwala Kigwa kyabwe kiyuda Mbazi Mukyaggo bwatwala Ekyaggo Walusimbi omutaka Walusimbi jajja abatwala Bampanga n'abatwala Ebakkalusi Pinga tasobola gamba nti abantu wazzeewo okwetematemamu era kibi bali bagenda ku kiggwa kyabwe nange nkangende ku kyange bwe bakulaakulanira wamu ne bakolagana Mpanga n'awasa Mpinga twongera okunywera twongera okukulaakulana twongera obumu naye era okulanya we kutuuka buli omu nadda ku kiggwewa nkirabye bwe bagamba omwana wakomawo n'agamba nagenzeeko ng'omujjwa mu befumbe omanya ekyamututteyo ng'omujjwa omujjwa agendako mu befumbe naye nalabyeeyo bo baazimba walungi waliwo zikabuyonjo tetwasiibye enjala omukolo gwabadde mu nyugu twayogedde naye we tugenda eri ewaffe Ekyaggo tugenda ku nsuzi eyo saagala tugamba kikakata ku Bampinga okukola ku kiggwa kyabwe kifaanane ng'ekyabampanga era n'omutaka Kaita atuula n'omutaka Walusimbi namugamba wange mu kikolo oti ati nze nakunga abazzukulu nenkwata abazzukulu 10 abaleeta miliyoni 10 nenkunga y'abazzukulu omutwalo abaleeta miliyoni 1 nenfunayo abazzukulu emitwalo 10 abaleeta emitwalo 10 awamu netusonda esente bweziti netukola bino nabino kyoba olaba nti ewaffe wafaanana bwe wati watyo kankuyambe naawe okoleko bwoti njagala mukulu Nsuluga abeere n'essuubi nti ekintu kisoboka mu nkola yaffe bwe tugenda mu mawanga ga Uganda United Arab Emirates tetwewunya nti beyawuddemu mawanga ganjawulo naye omuntu bano nga beetematemamu atono Sharjah atono Dubai atono waliani saza kyeddala Abu Dhabi ontegeera naye nga bw'obeera mu kimu olaba nti waliwo enjawulo ku kinnakyo kyokka nga bonna bali wamu waliwo bye baleka ne bagamba nti ebyofe tuli banvubu tetujja bikola abefumbika babikola ffe tuli banvubu tetujja bikola nekisinziira ku kwagala okwabo omuntu atematemera ayawulayawula mu mawanga omubi ye muntu addira ebintu bya bonna n'abyezza mu ggwanga eriye yekka banna abalala ne baba nga tebalina enkola eya federo tereeta ekyo enkola eya federo etegeera nti natulina enjawulo zaffe tulina buli omu okwezimba mu ngeri gyetumanyi tetutegeeramu waliwo ebintu ebimu bye tulina okwekolerako ffe ngaffe ab'envubu fekka naye ate waliwo byetukolera awamu ng'Abaganda nga tugatta mu Ssaabakaka mukulu Jemba abuuziza ekibuuzo nti abakyala okulya obwami mu lulimi Oluganda obwami kiyinza okutegeeza genda nekitegeeza wangabadde njogera ku office nti obukulembeze obwakatikkiro bwami obwakagga obwami obwaluweekula bwami obw'omuwanika bwami nazzi kuno obwami obwo bwonna bwaliibwo nga basajja bokka mu nkola eriwo tubaddeko n'omuwanika omukyala owekitiibwa Iva Kasanaga wanyabo bamujjudde okutuliza kutumidde nnyo nakukwagala tulina baminisita abakyala Proscovi owekitiibwa Prosperous Nankindu owekitiibwa Mariam Mayanja bazze okuno ku radio ne babawulira baminisita abakyala tulina abaami ab'amasaza nga bakyala Luweekula mukyala Kaggo yakatufaako ennaku ezo abasira kibirige emukisa eri mukyala tulina abaami ab'amagombolola abakyala kati tuba twogera ku office tuba tetwogera ku kikula kyamuntu sigalayo omukyala naye ng'alidde obwami obwo emitendera egy'enjawulo kati busobola okutuukibwako abasajja oba abakazi bwe nasoma ekitabo King on the Throne ninawe natuuka nendaba nga